Kaakati omwami ono mukyala we yeebaka ne houseboy nga bbaawe taliiwo agenze ku safaari ku mirimu. Omwami olusimbula ekigere n'akijja ewaka ng'omukazi ayita houseboy mu nnyumba nga batandika okukola omukwano. Kati omwami azze amwekengera nga yeekengera omukazi ne houseboy ono nga tabitegeera bulungi ng'afunamu kiri ekimugamba naye bano abantu bayinza obba balina ebintu bye bakola nga siri waka. Omwami ono yaguze kamera n'aziteeka mu nnyumba. Kamera zino yazitadde mu bbalubu mu mataala g'omu nnyumba ago. Mu ddiro n'ateekamu ka kamera mu bbalubu ne mu kisenge gye basula n'ateekamu ka kamera mu bbalubu n'agenda ku mulimu. Omwami ono asuubula nte kuva eyo mu mambuka akola safaari olumu amanyi okumalayo n'ennaku nga bbiri nga tannaba kukomawo waka. Naye buli kintu kyonna kyonna mukazi we kyakola ne houseboy ng'akiraba ku ssimu ye nga bakola omukwano naye gwatakolangako mukazi. Kaakati yaguze ejjambiya bbiri. Ejjambiya emu egenda kutema houseboy, ejjambiya ey'okubiri egenda kutema mukazi. Naye bonna babiri tannabagamba era tebalina kye bamanyi. Kaakati wuliriza nga sinnabakutusako vidiyo n'okusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Omwami ono musuubuzi wa nte nnakinku era nga y'omu ku bantu abasinga okusuubula ente nga baziyingiza wano mu Kampala nga bazitwala eyo mu Lufula nga bazijja eyo mu mambuka ku bino ebirole. Mumanyi bino birole ebisuubula ente nga bizijja eyo. Kakati omwami ono omulimu gwakola. Omwami ono yazimba amaka ge era mu kuzimba ennyumba ye n'agenda n'awasa mukyala we gwe yali amaze ebbanga nga bakola ki nga badde nga yedeetinga naye nga babeera bonna. Wabula mu maka gano omukyala bali tannaba kumuzaalira mwana n'omu, omukazi tamulinaamu mwana. Naye nga bw'omanyi nti woonaba nga omunanga ofunye amaka goose tolinze n'ogamba naye kampase nteeka omukazi waka manye nti angenze ku safaari ngenze ku mirimu naye nga ndesse munnange waka agenda okukuuma amaka gange. Omwami ono ng'agenda awasa mukyala we. Bw'awasa mukyala we n'amugamba naye mukyala, amazima gali nti saagala omenyeke na mirimu waka, saagala obeere awo naye ng'emirimu gikumenya, saagala obeere awo nga simanya buli kimu gw'olina okukikola, gw'olina okufumba, gw'olina okulongoosa oluggya, gw'olina okulongoosa ennyumba, gw'olina okwoza engoye. Emirimu egimu nedda togenda kugikola. Olaba otya bwe nkuleetera awusigaalo ne tufunayo ko omukozi ow'ewaka n'akuyamangako ku mirimu? Omukyala n'agamba bbaawe nedda, nze mu maka gange saagalamu awusigaalo. Omwami n'amugamba ate lwaki? Mbadde mmanyi awusigaalo bajja mu nnyumba agenda kuba akuyambako ku mirimu. Omukyala n'amugamba nedda, abo ba awusigaalo bantu bazibu nnyo, tebeesigika. Abo ba awusigaalo beegwanyiza babba baffe. Olaba bwe ndeeta awusigaalo mu maka gange natandika okwetega ne mutandika okukuta ne awusigaalo. Nze tonsembereza ba awusigaalo, nze saagala bawala. Omwami n'amugamba kati tukole ki kubanga saagala omenyeke. Omukyala n'amugamba njagala ondeetere houseboy. Houseboy oyo ye tajja nakweganya mirimu. Emirimu egisinga obungi ajja kuba agikola. Buli mulimu gwe njagala houseboy nja kuba ng'omutuma. Omwami n'amugamba omukyala n'amugamba nti ye bano abalenzi bo tebeeganya naye munnanga bawala beeganya. Omulenzi ojja mugamba nti longoosa oluggya, luziise saawako, longoosa endabirwamu z'ennyumba, simanya kola biki, kima amazzi. Omulenzi ye talina buzibu. Omwami n'amugamba naye nga mbadde siina houseboy we nnyinza kumujja. Omukyala n'amugamba atofaayo, nze nnina omuntu gwe nsobola okukubira n'anfunira houseboy. Bw'anaaba mufunye nga gy'ali nja kugamba nti houseboy namufunye era ojja kumulaba, nja muleeta ondabo boonaamusiima. Ng'omwami amugamba kale nze ngenze ku mirimu gyange eyo department ngikulekedde ey'okunoonya houseboy. Omukyala nga yagisigalamu ey'okunoonya houseboy. Kakati omwami ye bambi omusajja wattu era akwata ekkubo alekawo mukazi we agenda ku safaari akole. Abeerayo ennaku ze bbiri amala akomawo. Kakati aba akomyewo ewaka ng'omukyala amugamba nti mwami, waliwo omulenzi gwe banfunidde naye baŋŋambye nti ali mu myaka nga 26. Simanyi oba anaatukolera naye baŋŋambye nti muvubuka mukozi. Omwami n'amugamba nti enkya bamuleete, bw'aba asobola basindikire transport enkya bamuleeta ajje. Nze kye nsinga okwagala kwe kuba ntokola ki? Kwe kuba ntomenyeka. Munnange
olunaku lw'enkera nga lutuuka. Ekirungi omwami ono yaliwo nga tannaba genda ku safari kukola, nga houseboy atuuka. Houseboy mu kutuuka ng'omukyala amugamba nti ono houseboy gwe banfunidde. Byonna byonna ebya houseboy omukazi yabikolako. Munnange nga houseboy bw'atuuka ewaka nga yeeyanjula nti nze gundi nti nga bamubuuza amannya go gwani, nga houseboy agamba munnange nze Kiberu. Nze Kiberu, nga houseboy ye Kiberu. Amannya ge amatuufu ye Kiberu. Ng'omukyala agamba ono ajja kukola. Nze ngenda kuba ntudde wali ebintu ebisinga sijja kubikola. Kyenja okukola kijja kuba ekintu kimu kwefumbira. Naye houseboy ono ajja kunnyamangako n'okulongoosa ennyumba. Ajja kugisiimuulanga akole biki, nti emirimu gyagikola ssebo, nti mukama wange emirimu nja kugikola. Nti kaakati tugenda kuwa ssente mmeka? Olwo omwami abuuza houseboy, tugenda kukuwa ssente mmeka? Houseboy n'agamba amazima gali nti mugenda kumpayo emitwalo 10 gye mugenda okumpa. Ne bamugamba 10 nti ye. Omwami n'amugamba nti kale bw'oba osaba emitwalo 10, nze bw'onaaba okoze bulungi nnyo nga emirimu ogikola bulungi nnyo wano ewaka, nja kwongerangamu ne katiipu buli mwezi, era katiipu ojja kkalaba. Nga munnange houseboy Kiberu atandika okukakkalaba emirimu gye. Kakati olunaku olwali luddako omwami yasiibawo nga houseboy amwetegereza enkola ye, era houseboy yakeera bulungi nnyo, n'ayoza ebintu, n'ayoza engoye, bw'amaliriza n'ayera oluggya, n'asawasawako ku muddo, n'akima amazzi. Emirimu egisinga nga houseboy agikola bulungi nnyo. Omwami n'agamba ono ajja kukola, omukazi wange ajja muyambako ku mirimu. Omwami nga agamba mukazi nti ngenda kukola ku mirimu, ngenda safaari kukola mirimu gyange. Ng'omwami alinnya mu mmotoka ng'agenda ku safari akole emirimu gye. Mugimanyi egy'okusuubula ente. Kaakati aleka houseboy ewaka ne mukazi we. Babeerawo olunaku olwasooka ng'agenda ku safari ng'akomawo. N'ennaku endala nga babeerawo ng'omwami agenda ku safari ng'akomawo. Wiiki emu, wiikisi 2, wiikisi 3, wiiki 4, guweza omwezi. Nga houseboy wali emirimu akola ki? Nga wali emirimu agikakkalabya nga tewali buzibu bwonna. Munnange akaseera katuuka, houseboy ne mukazi we batandika okubaako n'enkolagana gye bazimba wakati waabwe ababiri. Ono omwami lumu asiibawo ewaka nga tagenze ku mirimu, tagenze ku safari ze zagendako za kusuubula nte. Agenda okulaba ng'enneeyisa houseboy omukyala gye yeeyisaamu nga tetegeerekeka. Agendako emmanju w'ennyumba, bino bye beetooloola emmanju w'ennyumba. Agenda okulingiza mu ddinisa kubanga houseboy yali ali mu nnyumba ng'ali mu kulongoosa nnyumba. Balina zino enjeyo zino omuntu zalongoosa ennyumba ng'akola ki? Omuntu ng'ayimiridde. Kakati houseboy aba alongoosa ennyumba, omukazi yamuyitako n'amukwata mu kiwato ng'omusajja alaba ali mu ddinisa. Kubanga omusajja yali yeetoolodde mu nnyumba bw'ati ebweru w'ennyumba nga omanyi nti oli waka n'ogamba nti akati kakokole ki kotambulemu weetegereze, tewali muddo gumezemeze mabega biki save nga bw'omanyi bye mukola ewaka abasajja. Eddinisa nga munnange eddinisa nga kateni bagibikkudde bwe bati. Houseboy aba alongoosa ennyumba ng'ali mu kusiimuula, mukazi we n'akwata mu kiwato kya houseboy nga bbaawe ali eri mu ddinisa abalaba bwe bati, wabula bo tebaamulaba. Omukazi waakwata houseboy mu kiwato n'amala n'amukuba akayi, n'aseka. Omwami n'abiraba n'agamba bano nga sibitegedde bulungi. N'agamba owaayi neyeekengera ng'omuntu nga bw'omanyi nti munnange omusajja ate yeyeesembereza mukazi wo, ate omukazi amukwatakwata mu kiwato n'akireka awo n'asirika. Kaakati abeerawo olunaku lutuuka ng'omwami ono alina okugenda ku ki? Ng'alina okugenda ku safaari ze ezo zaatera okubaamu. Era olunaku lwe lwatuuse bulungi nnyo, omwami ono n'akwata ekkubo agende ku safaari, era n'asiibula omukazi n'amuleka ewaka ne houseboy. Kati musajja wattu olusimbula ekigere n'agenda ng'omukwano gutandika okuseka wakati wa houseboy ne madaamu. Omukwano nga gutandika okuseka wakati wa houseboy ne madaamu
nga bakolera ddala omukwano guli ogw'ekimmemmette. N'agamba naye lindako, abantu bano okuva ku kiri kyekiru kye nnalaba, omwami yonna yonna gy'ali mu safaari ze ng'omutima tegumutebenkera, kumbe ye buli wasimbula ekkubo n'ava ewaka. Houseboy abeera eno ne mukyala we nga beeyagala, Houseboy abeera akuba mu kikazi we Najjolo, abeera mukola biri byonna byonna ebyalagirwa ebisooka n'ebisembayo. Mu butuufu musajja wattu kwolwo ku safaari yamalayo olunaku lumu. Bw'amalayo olunaku lumu n'atuuka ewaka, era yatuuka ewaka nga Houseboy akola ki? Nga Houseboy ne mukazi we baali batudde mu ddiiro bonna bwe yatuukira, naye nga buli omu atudde mu ntebe yiye. Houseboy atudde eri nga n'omukyala atudde wano nga bali mu kunyumya eno nga we balaba ka firimu. Musajja wattu n'atuuka ewaka, era bwe yatuuka ewaka yabasanga tebalina kye bakola, wabula omutima ne gutandika okumukuba ng'agamba naye mu butuufu abantu bano bayinza obba nga balina ebintu bye bakola nga simanyi, naye ŋŋenda kubakwata ntya okukakasa ekituufu nti omutima gwange tegunnimba. Ng'akubira mukwano gwe, ng'abaako omukwano gwe gwakubira ng'amugamba nti kyali wange, nti wangi, amazima gali nti mukazi wange ne Houseboy balina enkolagana wakati waabwe era balina omukwano gwe bakola bo nga bo ababiri, naye sikikakasa kubanga sinnabakwata. N'amugamba okimanyi nti nasangako mukazi wange ng'ali mu kukwata mu kiwato kya Houseboy ono, wabula ye teyandaba kuba nali mu ddinisa wabweru ate bo nga bali munda mu nnyumba. Naye omukazi yakwata Houseboy mu kiwato. Olwo n'amugamba nno kyewandibadde okola, kwata kamera ozitege mu nnyumba, nti ne bwonaaba toliiwo kamera zino ogenda zimonitalingyiranga ku ssimu yo. Olwo n'amugamba naye ngenda zitegawa, kamera bajja kuziraba nti nzitaddeyo, kamera ezisinga ziba zirabika nti akati wali waliwo kamera, wano waliwo kamera. Mukwano gwe n'amugamba nedda gwe tofaayo, nze nsobola okukufunira buno bukamera obugenda mu ttaala zino balubu, waliwo buno bukamera obutini nga liringa liiso, ng'osobola okugikwata n'ogiteeka mu balubu bw'oti ti nebanga eyakira omwo nga mpola mwerabira. Munnange ng'omukwano gwe amugamba nti kati kamera zino tugenda ziteekayo ddi kubanga omukazi ewaka abeerayo atandabe. Ng'omwami amugamba nedda, omanyi kye tugenda okukola, ŋŋenda kukwata mukazi wange ne Houseboy mbatwaleko awutu. Bwe mbatwalako awutu nja kukuwa ekisumuluzo ekiggulawo ekyange, gw'ojja kujja ogulewo otekeyo kamera, bw'omaliriza gwe ne bw'oggalawo n'ogenda. Era kye baakola, ng'omwami yakwata kisumuluzo ng'akiwa mukwano gwe, nga mugamba genda otege kamera, teka mu ddiiro ne mu kisenge kyaffe gye tusula. Nga mukwano gwe ng'omwami akwata mukyala we ne Houseboy ng'abatwalako awutu balyemukko ku kyemisana. Bwe batuuka awutu balya. Kati eno mukwano gw'ono omwami nga naye ajja atega kamera ng'agenda mu ttaala y'omu ddiiro ng'ateekamu kamera, ng'agenda mu ttaala y'omu kisenge nga namwo ateekamu kamera. Jjukira ettaala ezo ziba zibba kamera ezo weebeera waggulu ebeeraba bulungi nnyo buli kimu wansi awo. Munnange nga kiggwa nga mala mukubira essimu nga mugamba tyakiwedde nga nabano kaddina kaggwa awutu ng'eggwa nga balinnya emmotoka nga bakomawo ewaka. Kati bwe batuuka ewaka ng'omwami ng'abeerawo olunaku olwo ng'abeerawo n'olunaku olw'enkeera, era kamera zino baaziseetinga nga ku ssimu ye abaaziraba. Era enkeera n'agamba mukazi we, munnange bebi ŋŋenda kati kukola, ŋŋenda mu mirimu, ng'asiibula omukazi. Bw'asiibula omukazi ng'afuna w'alaga, teyagenda na ku mirimu nti agenze kukola, wabula yafuna w'alaga. Kaakati aba ali eyo agenda okulaba obudde bwa misana nga mukazi we ne Housegirl baggalawo ennyumba bulungi nnyo nga bagirookinga, omukono nga batandika gusindira mu ntebe mu ddiiro, nga sitayiro mukazi we z'akola ne Houseboy ye tazimukozesangako. Omukazi ng'akola Houseboy ng'akola omukazi bu sitayiro, ng'omwami ono naye tabukolangako mukazi we, nga tabumukolangako, omuvubuka ng'akola obuntu. Ono n'agamba mukazi wange baamutwala dda, alabika omukazi ono yaleeta boyfriend we nga simanyi.
alabika omukazi ono yaleeta boyfriend we nga simanyi, omuyaye ng'akola mukazi wa munne ebintu, n'alyoka amuwuuba n'amutwalako eno n'amuwanikako ku siiringi n'amukola biki. Gwe omuyaye yalaba ebintu bye bakola mukazi we n'akwata ku mutwe n'agamba ekiki, bino bijjo bye bakola. Kati omukazi ng'amala afuna olubuto nga tamanyi ne taata wa mwana, anti be bano abakazi abazalira abaana mu nnyumba z'abasajja nga tamanyi na taata wa mwana, n'osiiba omusajja omwana, kumbe nga gw'okimanyi omwana wa house boy. Munnange omusajja olwamaze okulaba ebintu bino, nakati gye buli kati talina gwe yaanyize nti alina ky'amanyi, wabula yaguze ejjambiya n'aziteeka mu mmotoka, ejjambiya 2, ayagala kubatemaatema bonna babiri, naye tannaba kubatema kuba tannaba kubagamba. Ekyokkola kye kikyamubuze. Mumuwa magezi ki? Abakolere ki? Abakolere ki? Comment section ajja kuba aziraba era buli kimu agenda kuba akiraba. Abakolere ki? Mukyala we ne house boy. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mubere bulungi, mweraba.